Buterevu nkwaniriza ku Focus TV yange erinya Ade Wilberforce ekimwe muyanja and of course program muvubuka kola tugamba nti tandika katikati because now is the time. Ku program eno tukyaza abantu ab'enjawulo abaffe ddala abantu b'okuzoolaba abantu b'okuzoowulira abantu b'olabako so titunonooza nnyo bintu bitali byaffe era nga lwaki tubaleeta nti tufune ekintu oba omuntu alireetinga naffe ku mulundi guno tukyaddeko saidi za Mulagi bakulaze nga tujja mu live yaffe ebadde ku Facebook Focus group yange omukulu gwe tunoonya bamuyita Y2K ndowooza lirikola ssente era ajja baatunyonyolamu bingi nnyo ebintu byakoze ebyenjawulo ekinewunyisiza nti is among the DJs Association actually y'omu ku abo abakitandikawo era abakikulembera ebitone bingi nnyo byakutteko era tugenda kuba tulaba story enyuvu nnyo ate ng'oggyeko okulaba nti ba DJ twabatabanga mu kifaananyi kirala ono yakitandika kuveera ddala ku kaseti mpaka saawa zino ebyuma bino mwe ba DJ bye mulowooza nti bye by'amaanyi bo bakigira ddala eri story enyuvu nnyo era nkugamba nti tovaako katutandike. Gwanga mujje gwanga mujje eno nsonga yakwekulakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus group yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti bakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Focus group yange learn work market sale. Y2K sebo tukwaniriza Focus TV. Yes sir. Mwena mbalamusiza. Yes. Abali Focus TV. Yes. Ba ebiseera ebisinga nti TV bajja okunoonya kikyokoze mubuuka kikyeweezimbiddemu. Yes. Mubuuka obulamu bwo obutambuza otya. Yes. Naye ti obulamu nganze. Yes. Nasooka ne mmanya ekintu kimu ky'omuntu mu nsi gwe weekalubiriza nga ggwe omuntu okufuuka ekizibu. Ensi tebangako nzibu wabula omuntu gwe wennyini agizaaliddwamu gwe ofuuka ekizibu. Gwe kizibu gwe ogifuukidde ekiki ekizibu. Ebiseera ebisinga mu tuzaalibwa abazadde bwe tuzaalibwa abazadde tukoppanya abazadde kye baba bakola. Gwe bw'olizaala omwana nga ku makya wakeera ku makya okeera kumusuusuuta tomulaga kyakkola kitegeeza omwana oyo oba otuzaalidde ekikolimo buli kyakusaba n'owaayo kati lwaki gamba ekikolimo nti weezaalidde ekikolimo bugenda kukyanga abala ettaka ly'oyina tyoyina yiika 6 atuuse emyaka egyesalyeho 18 tamanyi na nkumbi bagikwata mu ngalo atunulidde emmotoka niwomugamba nti genda wali okola omulimu gwa kanaba oyoze ku mmotoka engalo zaagaana ku mwana wamubeeza nga takola kintu kyonna. Niwomugamba enkya genda osupervisinge ekyuma kyakasooli kiri takimanyi yakula aweebwa. Kati omwana oyo mu nsi afuukidde ensi ekizibu ate mu kufuukira ensi ekizibu nawe akufuukidde ekiki ekizibu. Kati gwe mu kufuukira ekizibu noga kisiraani gwe olwo mubatiza erinnya ery'obukubo omutumye kisiraani liwa mutuuma ekyo oba yenkanje oba yaani gwe muzadde we wennyini ate gwe omwongerayo ate omwongeddeko erinnya ly'ekisiraani oba ekizibu nafuna bannaye nziddwa ekizibu kino olwo mubatiza amannya 3. omukulu Y2K omulabi waffe omutandikidde mu giya nnene naye yeetaaga okumanya
Waituka ono yani erinnya Waituka livaawa era ya ebyo byonna tugenda kuba tubituukako. Erinnya mpitibwa erinnya erizaalibwa yes Kasibante Yasini. Kasibante Yasini. Yeah. Waituka ene ejjira Waituka wejjira omwana bw'okula. Yes. Ozimba website yo n'obanga okoze otya kampani okutwala mu maaso. Waituka erinnya lyange likola ssente. Yes. Mu mirimu gyange. Edda ekampani nali nkyali DJ. Nakwesanga DJ Yasini. Era nga oli wamu DJ Yasini. Ate bwe nagenda nsumukamu. Nembaako ennyimba ze nakuba. Waituka ne music omukubya si DJ yekka. N'okuyimba no recording. Kati mu nsi tebakuwanga okusala emisango gy'abayimbi oba egy'aba DJ nga tomanyi kintu ekyo ogenda sanga obuzibu bungi. Kirungi okukuwa ekintu ky'ogenda okusala ng'okimanyi ng'era obuzibu wabuyitamu. Music nali omuyimbi nyimbyeko awo ne baleeta ate Yasmaka Music. Nalo ne balinnyongerako. Yasmaka Music nga ngoyimba ate nga era ku posta bwogenda osanga Yasmaka Music. Kati muli olina okwebuuza ate yaani kitegeeza ogenda kujja olabe oyo omupya avudde Nigeria, Canada. So mu bufunze Kasibante Yasini yegwe, DJ Yasini yegwe, Waituka yegwe, Yasmaka yegwe. Byonna bino ozenga obizimba mu bulamu era nga birinako we bikutwala. Obanka tinguyite erinnya ki? Okay, kankozese Waituka kuba lyenze ngoberera. Kati mukyankwanzi Waituka wonna n'obuuza yonka. Waituka oli obuzaale bwewa era abazadde be bani? Nze nzaalibwa wano mu Kyankwanzi. Era n'abazadde bange bawano wa? Mu Kyankwanzi. Wano wenyini we tuli? Gano maka gange niyo obuzaalwa wange gye buli eyo. Naye ate amaka nasooka kuzimba Kampala. Bwe nagenda okukuba ekyeyo n'enkikuba. Katonda yampuliriza era kyonna kikuba. Kubanga okuyimirira ng'ovudde Kibogeena abasinga gye bagamba nga Kyankwanzi bannakawunde. N'oveeno n'olumba bbata abasajja abazaaliddwayo. Okuzimba erinnya mu Kampala si kyangu. N'otutumuka n'okubamu ekizimbe ekisooka n'okubamu ekyokubiri n'obateekamu essomero byonna n'oba ng'obikola nga ggwe omuntu otya. Ate nga ogendedde mu mulimu omuntu gwe yandiyisizaamu amaaso. No, mu kugenda e Kampala saagenda nga ndi DJ. Nalumba site ekyalo nange nkikooye kugenda kuyiriba. Bwe ntuuka eyo mu kuyiriba ate nno ng'oggyeko ogwo ate saasookera mu bwadijja wennyini. Nasooka n'enkyanga kalaaya eyo ng'ogiweereza nkwata kisooka. Nga yemmwe abapoota kibayite kipoota. Yes. Kipotigo kati. Kipotigo. Yo kati kyali guyinza osanga naga nti agamba nkola potigo omwana ng'omanya kye kipoota. So Waituka akola ekipoota akuba ekipotigo ng'olwo biseera ebyo tuyingirira basasula nusu 10 olunaku. 10 wetukolera olunaku. N'okuba ekkalayo okuva ku makya mpaka lwaggulu 12. Ate nga omalako weekend bajja kukutema yingini ajja kukutema Kagambe wali wakongola. Kokakaaga akutemeke 2 osigaze 14. Agambe twaleze nnyalo li wakongola twakuyitanga nga wema matazo lyeno. Kati ndabye dda ninga ennaku eno nene mba mugumiikiriza. Yes. Nengamba omuntu okola ki oguma nalina mukwano gwange twamuyitanga Juma nga tutambula wamu. Mugamba omanyi tulina okugumawo wano. Juma ono wava naye eno? Juma musanga Kampala ate Siteboni. Kati ate muba Siteboni yo obuzibu bwalina munafu. Nina emyaka emeka? Akiti nze bakadde bange bafa nina emyaka 9. Bombi. Emyaka 9? Ya. Otandika ensi? Ntandika ensi kati ensi ngifuukira ekizibu. Abangi ffe tulowooza ensi kyekizibu. Olwo ensi ntandise ogifuukira ki? Ekizibu. Noonya wendaga, noonya wenkola. Naye ebyo byonna nze bwe nalaga nga abantu banjayaniranga olw'ensonga ze bakadde bange baali bankuza n'empisa ate nga ndi mukozi. Ku myaka 9 byakumala okuteekamu omuntu. Kati myaka 9 egyo nali nkedde nnyo okusoma olwo nali nnyingidde ekyokusatu. Yes. Biseera ebyo ng'olwoba okedde.
naye ate ebyakakati myaka 9 oba mu kyakutaano kituufu oli mu kyakutaano kya mukaaga naye nze nali mu kyakumeka kyakusatu kati nga neetaaga ate okwongerako okumanya naye mu myaka egyo natobanga bwensobola kyeneebaza nti ensi saagifuukira kizibu seetikkako seppiki y'abandi ya mmere sibbangako bukyangambaawo era sisibwangako era nkyebaliza Katonda wabula nze nasinkananga abantu ab'enjawulo nga bankwata ku mikono mwana gwe jangu mwana ono alina amaanyi omwana ono mukozi olwabazadde okuteekateeka kiri nga nze sibuuza muntu ffa mala kwewumbeeka nembuuza omuntu kati omuntu nandaba muvali kati ate nakitambulanga ne inginiya kusete yemuwadde omulimu ng'ate nze yatandika ono mwana temukozesa muto omabeerawo otandike ngaokumbalya seminti wange afuluma ate nga inginiya akiraba buki omwana nayinza okumpaabira nti nabbye seminti ate nayo nenfuna empalana kati nfunye empalana eyampadde omulimu ate nfunye newomugagga okunjagala kati balamu akazizi ngaaka inginiya olweggulo olunyuka kogeza n'oyogera olunyuka n'olyakubuuza seminti yagenze mmeka kati bwana Yasini ekyo wakikwasaganyanga otya ekisooka olina okuba nga osaavinga abantu bano babiri toyagala gobwa ate oyagala osigale ng'okola kati ebintu ebyo byonna nabikwasaganyanga nti omuntu ekyo kyonna ge magezi amazaale g'olina okuzaalibwa nako kubanga osobola oba tozaalibwa na magezi mazaale oba oli bubi nnyo kozesa obwongo bw'okozesa nga ng'obba ffene ng'onoga ffene wooli ku muti ate omulaga nti otuuka ewaka tolina masanda kati ge magezi ge nakozesa oli nayina ng'omusanyusa noona akole ki naye nga kyerina okukola n'omugabo oba twalako etya emu ensawo naye zisigadde nja kukuwaabira nange olwo nfunye akalimu kange nze sitowa kipa baleme neeno okukola ki bwe bangoba ku sitowa ne ku saitiyo bajja kungoba bwana Yasini kyabwa Katonda ekyo ekyaki ekyo kyewakola saakikola mbwa Katonda naye Katonda alina wagambira weetetenkanye ng'ebyana by'omusota osobole okubaawo nalina okutetenkanya obuki ono nna kyemwagalako nolina kyenkola ki kyemwagalako nalina okubeera wakati awo saidi netugimalako ng'ate buli saidi enjagala so opooseeko okupoota kuno okuviiramu wa era otandika ki after kakati okupoota okwo mala ate njiga omwiko ngukakasa kuzimba emyaka gyali awulunyingidde 12 ate okuzimba nga nkwata omwiko kitalo nga birigi njikuba buli kimu kyonna kati ate olwo nfuna mukwano gwange bamuyita Asumaani akuba bikonde oyiza omwiko nkakasizza ate ofunamu mukwano gwo yali mu bikonde kati bwe nnyinyoka wali aŋŋamba lwaki tojja netukola training amaanyi olina kunze kiki ti amaanyi okola ki olina kunze amaanyi bwe mba nga lina ti nja kujja ndabe kati mmala ŋŋendayo bwe ŋŋendayo nnyingiramu tandika olweggulo ntandise okuwomerera enkola training kati ate Asumaani oyo yali kooki agenda okulaba kasajja kano nga kasitowa kalinamu omukono kitegeeza kayinza okuntuusa awaki ekyenjawulo ewala kati nkola training njigendamu nnyo n'amaanyi njigendamu training yange teyali mbi bategeka erugogo yali banta ya bikondo kati bwe nzimba ate bwe nkola training yaki yebikonde kati bategeka ebikonde baŋŋamba tugende erugogo waliyo banta muze tusookerako okuzanya tulabe baŋŋamba nasobola olwo nzanya byaba junior yes naye nga nayo bagabiramu ki omudaali olwo nyingira 12 kitundu awo mubiri gukakasa jjukira guvudde buto gupambana guba mugumu kati nyingirayo nzanya kyenyamba ngeri gye nalimu ekibulooka amaanyi gali engeri gye nayingiramu ekibulooka amaanyi gali nayina mangi kana kabandi oba kaali kaluyongoyongo kavuddewa nekakuba eŋŋumyezi tishiganne zikava mu kamwa bwe zikava mu kamwa mizigo ne baŋŋamba nti oyiseewo olwo olaba wenkoze eki bwempiseewo mu bya Katonda Katonda oba ntaddeko omukono gwe kati ate olwo tebanyongeddeeyo
lwate abadde ali mu mwiko olugutandisa okunafuwamu eri kati ngenze ku KBC nyingidde KBC yali enakivubaawo kati nyingidde emyaka 13 wenjiyingira olwengumi ate ogwo omwaka nali wa mutawaana kuba emidaali nina ebiri kati baleeta omusudani gwe ngenda okuzannya naye nze ebintu byange byonna byalinga ku Katonda olwokuba kyova bagamba nti omwana afiiriddwa kitaawe ne bakadde bitabaako kikolimo kubanga abazadde be bakolimira omwana waabwe kati baba bamukolimira nzi tasaafuna kankolimira omusudani namukubake teyasigala waggulu kati ate olwo oyimba ama kyamuddeyo ngenze mu kuzannya bandamu mina omanyi abasinga obungi balaba Waituke bamanyi nti yakeera ku makya agenda mu nnyanja yakola naye njagadde nsooke nkugireyo foundation yange Waituke yezimbye atya okutuuka waali nyingira bantamu olimba amacha nvuddeyo bantamu ezo olwo omaze okkakata nga kyozannyo okikola ki kimanyi okitegeera Sudan olwoganga kati tufunye coach yennyini ebikonde mbizannye nintanja nga ntambula omwaka mpeza 14 olwo omukono gwange guzitowa kakati bategeka yali Tanzania bategeka empaka batwale Tanzania Waituke ayingira Tanzania mu kikonde munne kyeyamugamba n'obugambi kati ate emyaka egyo 14 ate mwenyingiridde mba nsinge ku mulyango gwa kirabu olwo kuyingira ebyongo mbiyingira ntya kitegeeza Waituke emboozi ye kino kye kigenda kikuzimba ate ku kirala nyingira mba nsinga omulyango bangula myaka 14 ku saizi yeeyo naye nga nakolanga nnyo jimu kubanga kirabu olyangamba nti lwaki tojja kubanga babawusa betusanga babasajja babiwago banene bawanvu ebiseera ebisinga osobola okukola ekyo naye experience yesinga kyobola lwaki bawunsa nkugamba nti nsobola omukuba eŋŋumi emu naagwa n'akanyama ne kabula nawano wendi bwenti tofudde ku saizi ye no kiki oyina okukola baagayo gy'okuba mu ŋŋoomi gemaanyi g'oba oyina futuwaka gw'oyina gemaanyi g'oyina standing yo gy'oyimiriramu gemaanyi go ate okulwana bwongo so si kudda wano kuleeta mmere bikino era kyobola tonyooma mosquito ng'omusanze ng'ogenda kulwana tournament n'otunula heavyweight ezo oba ogenze era baba benkanankana naye basobola okukuwa ka mosquito kano ne kakufuukira ekizibu nga wakola ennyama ne kakusula mu lawundi yakusatu Waituke otandise ku kirabu kati ku kirabu embeerawo mbawusingawo ate no bantu wala okuzannya ebikonde omudaali Kenya nagujja era nagwo nguyina nja gubalaga mu maaso nguyina n'ekikopo kye najja Nairobi nkiyina era mu bikonde ate yes olwo sente zazitandisa okukola ki tandisa ozifuna naye ate bwenzifuna myaka egyo emito omanye emyaka egyo emito nga okufuna okubanga osobola oyingiza emitwalo 4 mu 12 awo tekyalinga kyangu ekituufu naye ng'ate nze wentuuse olwo si ki kati nga kooki njagalako empisa naye ninako we nasiiwuukira empisa mu bakooki tutuuka baali bategesa ebikonde by'ebika twali Mengo kisaawa awo kakati bateeka ebikonde by'ebika bampita okuzannyira ekika kyange ekyabente nazannya naye kooki mu kifo kyotuwa sente yampa 12,500 nambalira pule engato gye nayambadde nga tonafuluma kuggwanga nga nafuluma nkomyewo kati atadidde erinnya lyange mwatandise okukola ki okuzannyira kati bwazimpa omanyi bakooki abo tebasasula babikonde bekkusa nnyo buli kaseera akukuumirawo tugenda kuzzaako kintu yanze njogera kye nali mpiseemu n'akukuumirawo
myaka egyo 14 okola ekintu ng'okyagala kati biseera ebyo nalina omubiri kito nga nkola kati oba webantwala e Kenya okuzanya ne baagala ne bampa ebyekikulu naye nga nina kuba mu bantam eri nga sinnatuukayo nesooka mpaka ebaleeta ba certificate yange ey'obuzaale bagenda ogiraba emyaka gye naye nalya mimonde egyo gyakola ki gyasiba gyanoga omubiri kati kooki oyo azinsimba mbuuza kooki sente mmeka zino zompadde aŋŋamba twaguze pule manyi oyambadde empya engatto zibadde empya bwabimbalye nemanya Buganda bateekamu sente ebintu by'Obuganda goge mazima kooki namuviira mu ngome vaawo mpitewo kooki wo wamukuba ekikonde vaawo mpitewo kyatasuubira ekikonde kino kyali kya busungu n'okwekyawa wabula ate bali aba bagamba olina okukola ki ate sente zange aziridde ate amaze aŋŋambye ansomedde byataaguze nga ye abaatesitese be baguze ebintu ebyo kati ate ye abyetaddeko ye yabiguze ti neŋŋamba nava mu mayiro 8 nange najja mayi nayingira ekibuga nga manvudde mu mayiro 8 naye nina okufugaza bensanzeeyo era nze kati moto yange nyina buli mwana gwensanga oweeno mugamba nnyo twava mu mayiro 8 tulina okuba nga ffe tufuga abeena abazaalibwamu kooki oyo namukuba omwumi yamuyisa bubi yali tagisuubira kubanga yali yabumanyi namukuba points nga nkimanyi nga gomanyi kikyenkuba ate mumanyi singa nkuba miss kyajja okunkola kijja kuba kizibu namukuba erivaawo mpitewo kooki n'alambala ne bamuwujja naye nadduka emisinde okuyita mu geeti okufuluma nga mmanyi afudde naye kooki bwe yansanga ate yankwata mu ngalo naŋŋamba webale kuba muvumu ntegedde tebali kubba ssente zo kati mba mugamba mbyamusi akola enteekateeka eruweero luweero bategekayo ebikonde mwalimu abayimbi ebikonde bikibaddamu era bampita banga nti olina okukola ki kati ate olwo Asumaani oyo Asumaani abambye yayingira UPDF yali ageze okufa abadde azanyira UPDF kati ebomba naye yafa aŋŋamba tugende eruweero tuzanye kati biseera ebyo abavubuka baalimu kati Zebra yafa n'oyo Asumaani yafa Zebra oyo gwolaba yali kooki mulungi naye ffe ne tumwawukanako olw'ensonga yali tamanyi kyakola ki kyayagala era Lions bwayise twali omu abagikubiramu ebikonde nga babitaddemu Lions bwayise tubagamba erinnya ki era batambuzanga Yasini kakati eruwe kyesinga okwewuunya kiri kimu mu sitole eyo ku mubiri gwono n'engeri gy'olabikamu omuntu bw'akulaba tayinza kukulowooleza nti ddala okuba ekikonde n'okinyiikiza era n'okituusa ku eyo level kati nja kukulagako wano okulaga nti n'ebikola byange byonna giraavu dambiro zenasitwanga byonna mbiyina kuba byonna mbiyina wano era ntambula nabyo nga nejjukanya guno omubiri gwolaba ogukuuma kuuma fitness eri kuba mumanyini nayo bennakuba edda bayinza okungwako ne bajja okwesasuza kati nesasuza kati nze tondema maali zaamu era wojjira mbamulamu omukulu gwe tuli naye okubajjukiza chairman LC3 omulonde owa Mulagi sub county ku byakunnyonnyola ne byali mu kunyumiza actually nfunamu okukkiriza nti Mulagi mulina security ewedde emirimu kuba musajja obolyawo byayisemu bingi ate nga muntu yeekiririzaamu okubaako nekyakola tukyagenda maaso n'emboozi ye naddala eyo ey'ebikonde okubisukamu then ayingira atya ebya DJ katugende maaso naye tova tuyingira luweero kati luweero eyo bampita okulwanayo okuzannyayo naye nga omanyi kiyite kyebulizaayo mikwano gyange gimpita ate oyo Asumaani bambi yali ategese ŋŋendayo lwokuba nali nvumbyo nga omubiri ya buli kintu kyenjogera mu maaso awo nja kibalaga buli kintu kyennakolako ŋŋendayo mubuuzo wayo nompa mmega ko ya amanyi nti ebiseera ebyo luweero twagenderanga nusu 15 takisi naye nga tetulina ki
motoka gyetugenda genda nayo nga tulinya taxi ne tugenda nga ntuukayo nga basibye ekiveera abantu bayingidde bwe bayingira bagamba ringi bagisibye nga mbutuufu ffe tugendamu kakati ntuukayo ne ŋŋamba ne bannaye twekolangamu gurupu abavudde Lugogo ne basooka ne bamanya nti bebaawa bebeeri kati nammwe ne muve ne muga ffe tugenda zanyira Luweero oba nze nvudde Kampala kati bano abazannya eno begamba nti ffe tuli beeruweero bano bebe Kampala abazze naye ngendo tuukawo ku experience gye nali nfunye nga nkuguse nga ndaba tiwali gwe nyinza kuzannya naye kubaliko kochi nangamba nti zanya naye ngaali mu spiring tokubira naye obeera muki mu spiring ti enkoli nyanja baga nti baweddemo yes joyinza okuyitamu ti nja gikola naye ebiseera ebisinga bano abapcoming abakatandika tebaagala nnyo okulaga nti yakubya musingako era kyoba abikubi ebikondi bavaako nnyo waya n'akuba gwatasinga kubanga ye ono upcoming yawe abayagalira feemu y'erinnya kasita akusuula baito jabanyumiza nti mbadde mukoladdemu yaba amanyi kituufu bakubye kati ate gubogwa taitoyo eyina engeri ebeka kuba egguli likola ki litambula ne liyita eno eri kati nze ekintu ekyo bwe nakiraba ne muganko buulire sijja kusobola kikola ki kati wavaayo omulimi baali bamuyita Peter tumusanze ku kyalo ayingidde alaba ŋŋaanyi kati abanetayirire jangu nembaga sijja kukikola ki kukikola ekyo kati omulimi avaayo agamba yakolamu yasiba maso nkumi yaganza jje tiyi awazeewo n'agamba tulimba jje nze mukubo oba oli bali abalemeddwa jje nze nkola ki tayina wabula yaleese amalwa ago ngayita maki malwa kubanga olwo aba tamanyi emimonde gyagijjeeri emifeneje nagamba olaba neetika nsawo za bijinja 3 ku mugongo ate ng'oleeta kano ati koja agamba waayi tagali genda kukola ki yembagamba naye mumanyi ng'oyo omusajja gwe njagala ŋŋaana era erinnya lyange ligenda kukola ki yatidde abantu bonna yaggwamu manyi balina mulimi ne bw'okyogera bamanya ku experience yange kinabadde nina okukola ki mubamanyi kubanga mu mateeka bw'oba otweninzeeko tokkirizibwa kulwana muntu atamanyi kubanga gwe bakutraininga nga bagamba buli mubiri gw'omuntu bode ye omanyawo okuba n'anafuwa osobola omukuba eŋŋumi nga tagenda keera kukola training omusaayi ogwo gute kati ne gubeerawo ne gukola ekizimba munda asobola okutunguutira n'afa naye gwe ate omumanyi enkeera okeera ku training omubiri gukole ki ne gutta n'ebyokozesa byennyini omubiri gutta omusaayi guno gwankola ki bwakati gwe nja kubaaba panchi ejja kujja kuliiso wano gwekitwale ng'ekyokuzannya so ate olime kutwala budde ku masaji nga panchi eyo munda kwe kulya nga nkwasizza kati omulimi oyo we tukomera ajja ayingiddewo ŋŋamba naye mu busungulu nange bukoze eki musajja anvumye bazinsibye tuzambadde alifa azisaze omulimi azirese bwenzi bamwazirese bwenzi endulwe wayiza aleeta ziri zimayumba 10 eŋŋumi agijja mayiro 3 aleeta mayumba 10 natandika omucekinga embiriizi naye amanyi ndekamu mbiriizi mucekinga embiriizi ngendola musajja atandise okumenyeka eno atandise okudda eno omanyi omuntu nga si mu training bw'omukoona mu kabuto ne oba obadde ki ate kasita weefunya bwoti gwe mba nkumaze kubanga we weefunya ekyenda kisobola okukola ki namukuba eŋŋumi y'omu lubuto nga njagala musi kuba saagala mwonoona ki mukakkanya n'atuula bw'ati bwe yatuula kati koki wange n'akimanya bwe yeeweta ekyenda kiyinza okwefu n'amwanguyira n'amugolola bw'ati n'atwala nalonga ng'akuulinga kati yamala okutereera n'agamba lisibadde sitedde kati nkomyewo jjukira enduulu eno ewaga nnyo omuntu n'atafa ku bulamu bwe kati olwo nange ate tandise onnoonya olwo tayito zange zikomyewo zitya naye nga kati ono ekitegeeza azze asobola kati ekyo nakikola mu butamanya era kyo nensaba
Katonda akole ki akusonyi era nafuka mimugane mu nsonyiwe kyenkoze sikyenaalikoze namukuba straight punch yagwanga mugogo bwati ng'omulambo. straight punch yetya Straight punch omuntu agikupimamu n'agireeta ng'agitayimize n'alyoka agikubobonga wano ye straight punch kubanga gosobola omenyeka emirundi 3 n'omubala naye wasuulira gaadi emu bweti omukuba straight punch eyo gy'olaba eruzinza control kanzunzu toba lwaki nti gaadi zo bagamba ziteekebwa omumme straight punch eyo mbi yes kyekyamutuukako munnakyalo munnange ku kitanda munnakyalo bamujjanjabira emyezi emeka 3 bukya tebukya kikwongerako gwe nga gwe oba tekinyongerako wabula kinyongera poliisi kunjigga nakubya atamanyi empaka zaali mateeka zo zaali mumateeka nga zatimbibwa posta naye twayingizaamu atamanyi katulaba bwengwa ku kibonerezo ensi bwengifuukira ekizibu okudduka alonze ngifuukidde ekiki tandisa okwemanya ensi eno yobadde eriyo nalina wali wagifuula ensi nga kati wano saawa zino ngifuukidde ki ekizibu bwenvaayo neŋŋamba ebikonde mbikoze eki mbiwummudde kati nzira mu kubawunsinga kiraabu waliwo Kaggwa yali bokisa erugogo Kaggwa bondya w'amaanyi alina ebisipi ebi kakati bandeeta bouncing kiraabu Kaggwa yajjanga n'ekikoose nagutayagala basasule Kaggwa nga takubwako yemanyi wakabi emyaka ero kyali mito oluninye 15 naawe giweze Kaggwa bwajja bwati namugamba tojja kukola ki kuyingira esanga munda fena twali twemanyi nti buli omu bondya ku bondya kati ndowooza kitaba awangu omuntu bwakozesa tomusooka nakuba Kaggwa kubanze yate nali mubalako ebisipimeka 3 byalina nti musudde ntya wano kati wolabira nti buli wotambula bw'oba n'ekintu kyotuuseeko nti era bye bisudde abayimbi tiwobeera ow'amaanyi olina ebintu olina okukola ki omuyimbi ono upcoming akozesa nnyo ensobi erinnya lye balikuwandiikeko mu mawulire yakubye kamiliyoni yakubye gundi kati ebyo Kaggwa namukubba eŋŋungu bwe mmala omukubba n'agwa bayayiba baali ne batya bakubidde oli atututte Kaggwa mba nsituka bwene Kaggwa bwe yagwa mu kusituka Kaggwa yannuma omumwa guno yeddame gyeno gyenkola ki gyennina yali Kaggwa era ng'asulaawo bbanda walimenkana emyaka Kaggwa yali musajja mukulu ng'alwanyirwanyi naye bwana Yasini nga wali mukakalunyo bakyogere tutya ku myaka 15 nali mukakalukanye olunyingirira emyaka 16 nzitowa ate olwo n'ebyuma olwentandise okubiyiga sikyali wano byamulyango tudda mu mbeera zaffe za bulijjo omukulu oyo ali ku kamera ali myaka 17 naye ndaba nga byoyogerako sikakasa nti nno oyo ali myaka 17 akulidde ku maama ne taata naye Yasini yali muyiribi nali muyiribi wasite okitegeera kati waliwo ebyuma mumwayi bamuyita kamyufu yasooka oleeta besi bayita MT4 mu Kampala era nga gwe tukolera kati olw'ebidongo ateero biri ebikonde mbivuddemu olwo mu myaka egyo okuuma kiraabu kati ate nga bwenjiga ebiki ebyuma ne ku byuma ate ku makya emisana wano ate nina okufuna coach olusente zize atansomeswa anjigiriza okusoma nina okufuna teacher byonna mbitambuliza mu lunaku lutya lumu ndabe nga ntambudde ngenzeewa wa gyendaga gyentuuse kati ebintu ebyo byonna mbivuunuka ngenda mbiyitamu bwentyo kati oli baludde ebyokunjiri babivuddeko omuntu wabwakoze eki awonye kati nzize mu bidongo Kaggwa naye oyo naye mukubi olwo musudde nfulumya ate bubi kati ate olwo nyingidde ebyuma kati ate emulyango nguvuddeko onagwo gukyaye kati ngukyaye nyingidde ebyuma wali neekubire ntandise okuba dijjo kati buli ampita mu bikonde ate olwo ebyuma bintwalidde nnyo sikyayagalayo bino byamasanyu kudigida nodigida nonyuka nesente nyuka ate okubye munne ekikonde ali mulago ali gundi kati awo entandikira olwo nyingidde
neno mu myaka ebintu ebyo nabikola nga bya music ate nga nana ebirala byenkola ki byenkoleramu nga nana ebirala byenkoleramu wiiki emu nsobola ogiyita ndi mu kino wiiki emu ndi muki mu kirala wiiki emu ndi mu kino wiiki emu ndi muki nga mu mwezi gumu nze emirimu gyenkoze gisinga emyaka gyange obukulu betutandika gikutula gisinga emyaka gyange obuki kubanga nze akugamba sawa y'abasawo bannyimiriza okukola ekintu kyonna kindeetera stress olw'ensonga banga nti omubiri nagutandikisa muto ogukozesa ebintu ebyo bingi kati omuntu awumulya ku myaka 6 nze nagenda okuweza emyaka 3 nga byenkoze byenkanakana n'emyaka 6 kitegeeza omwana amala okusoma myaka 23 natandika okukola nzi yonna nagimala muki ng'olina by'oli mu kukola kati nibanga sala ku mirimu egimu nali ntandise okunga nfuna engeri yakamunguluze bwe ntyo nagamba wummuza emirimu ekiti omubiri gwe gukooye wagukozesa nnyo nga muto bye wakola byonna biri bidda kati bwana Yasindi oyingidde ebyuma mbikubye byo siimirizanga era saayimiriza ekintu life yange kyesinga n'okwagala byuma bwe nkubuuza ku mirimu gino gyonna egivuddeko gy'otusomedde omulimu gw'osinga okwenyumirizaamu oba gwegala ennyo mulimu ki omulimu ogwasinga ennyo okumpa essente era nga gwenyumirizaamu neŋŋamba nti guno gwantutumula ne guntunda ebikonde byantunda okumanyika n'ebidongo ne bikola ki kati gy'emirimu gyange egyo ebiri jo era sisobola kusuula disco n'oba ofa mwenzije bwe nafuna sente nange nenkola kirabu ng'eyange era e Kampala nentandika okukola events ezange era bwe nazifuna neŋŋamba nina okukola studio ezirikodinga music era nazo nenzikola kati byebyuma nedda tosobola binzijako obulamu bwo buno bwonna bugenze mu bintu practically bintu byozzenga okola obulamu bw'okusoma buyingiriramu wa oba bwo obulamu bw'okusoma bujja bwe buti omuntu baleeta okusoma nti osobola okuba okola ate ngaokola ki bwe nti bwe natambuza ebintu byange gyetuyita adulteracy studies yes bwe nti bwe natambuza ki ebintu byange okay weekuumya otya okubeera nga ku ebyo bye wayitamu ng'omuntu otraining ogitrainze ebikonde weekuumya otya mu bantu okusigala ng'oli mu buntu ng'otafuuka kiri ekyokuba nti kuba nze ndowoozaamu ku maanyi amatono ge nina singa nfunamuko ka training ekyamazima nyiza otuuka nga asagala na muntu ansonga mu lugalo sana muntu ansooza weekuumya otya nze mu nsi nakula nina ebintu bimeka 2 nakula neebuulirira ate nga njagala okubeera owakabi nga neegomba gundi ayogerwako atya nze nemba nga simanyikiddwa weebuulirira nze neebuulirira era nemmanya ekyokukola naye nga okwebulira nkujja foundation njijja ku muzeeyi wange kiki yali ali maama wange kiki yali ali mu kaseera akatono ke nabalabako baaleka bbala ki ku nsi nemmanya bwe tebaaleka linnya bbi nange nina kulikawo omukulu omuki omutuufu omulungi omukulu actually gyenvudde wewe stories ezo tuzeetaaga lwa nsonga bingi bye tuyigirako ku myaka 9 gwe olina emyaka 2 gwe olina emyaka 25 olina emyaka 3 tolina na kintu ky'otaddeko ssira na budde bwo n'ogamba nti kokole kino okigusa okifunemu omukulu myaka 9 yatandika okuyiriba yakola ekipoota ku myaka 9 nga n'omu ayenkana emyaka gyange tosobola kuvuga kalaayi kuva ku makya paka lwaggulu so stories zo tuzifuna tubeeko bye tuyigiramu bituuse obulamu bwaffe twekkiririzemu tubeeko bye tutandika okukola katulabe ku mukulu atwongereyo ku mboozi ye naddala ey'obwa DJ kuba gwe mulimu gwakoledde mu bintu by'amaanyi gumukoledde erinnya akoze n'abo abaana ba trainings okubaako bye bayitandikira olabye engeri gy'okutandikamu then biki by'okulagamu oba biki by'okukoleddemu nga omulimu gwa DJ ngukozeemu ebintu bingi tilwaki nkozeemu ebintu bingi ekisooka mu bwa DJ ng'oyagala okuwangaala weesonyiwa kye bayita abakyala era mu nsi ng'oyagala okutuuka ng'oli muvubuka oyagala okutuuka mu bintu ebirungi weesonyiwa kye bayita abakyala kuba amasanyu tegakoma
naye bw'ona ogatta ebintu bibiri kuba DJ buli woogenze buli mukazi yena yazookunya asooka kulaba DJ kati gwe beera nga atakola ki atabalaba era beera nga atawulira ate beera muwulize eri mukama wakuwadde omulimu awo ojja kunyumirwa obulamu olabe nga buli kimu kitambula bulungi era buli kimu kyangu kikwanguyira kati ebintu ebyo namala obiyingiza mu mutwe gwange namanya kikyenina okukola obutawo obwabunaako n'abantu benkyaziza ku muvubuka kola programu yaffe eno Y2K story y'empanvu ate erimu ebiti biringa 2-3 so tujja kutulamu bassebo ne bannyabo abalaba tujja kutulamu ebitundu 2 era nga today tutunulidde nnyo Y2K yani biki byamufudde ebyenjawulo then maseri tujja kuba tulaba DJ atulage ebyo byennyini ng'abikola practically tumunyumirwe nga DJinga atulaga abaana bagenza akola abaana bafudde kiki balina okuba ng'abalaga DJ nga ye kuba kyenyumirizaamu era gwe mulimu gwa gambi gwasingwa okwenyumirizaamu nga tuwumbawumba interview yaffe eno omukulu wa Y2K biki ebyo ezikufudde gwe tulaba kati ezo ezimu ebiseera ebisinga tinze bwa DJ lwaki mbyenyumirizaamu amaka nga zimbye mu kibuga era bizinensi nzikozeemu namala okuzikolamu ne ŋŋamba yadde ekibuga batuyita bannakawunde kanzire ate n'ewaffe nvuganyeeko ewaffe neesimbewo era amaka gagano nga yina ensuku nziyinamu ezennimiramu era mu maaso awo nja balaga eventi si gye nnina byuma ki byentambula nabyo bye nnina nja bibalaga mu maaso awo mbalage nsuku ki ze nnina nja zibalaga mu maaso awo mbalage baana ki bentraininze in fact nja bawayo ku baana bange abatono bajja bakola ka interview ng'abaana 2 bwamala okuba nti omuntu bwakuwanga bizinesi nti yiyo gikulire gitwale ng'eyiyo giweereko amateeka omanyi nti ki kubanga eyo yekulabira yekulera kubanze amazima gali mu myaka gyange 9 nali simanyi nti sono ovuga emmotoka emiliyoni 4 oba 3 ng'ekyo sikikola ki ekiruuto sikiyina nali simanyi nti oba nsobola n'okutambula ensi z'ebulaya ninzigendamu kubanga nga ndaba nditandikira ku ki n'ekyo kyonna nkijja ku kibuulize nakwekkiririzaamu butenyooma kino kiteekwa okukola ki okuba era nsobola najja nawano mukalunga mugamba mudonga wanawangulaani oyo Y2K actually okwawukanako n'abalala kati ngene waffe edda wagamba ng'omuntu oba muzadde yenna nti ogenda kuba bidongo oba njagala kumaga Katonda ng'ayinza okkivumirira n'atakwongera yadde 10 kugenda ku ssomero kuba ogenda kuba muyaaya ekintu ekyenjagala nzimbe mu bantu tiguli mulimu nga gwokeera ogenda mu office lijja asasulwa wala yakuba ebidongo atasoma kati lwaki baguzalawo ekyo vona tunula nnyo abamu abayimiranga eyo basajja b'emutwe oyo omudongo naye nga wajja okunoonya akalu atasooka kupangisa byuma byange agenda anoonya akalu kati ate oba omudongo lwaki ogeza omumwa olina akuvumirira n'omusango ku mikolo gye wabitutte ku lumbe kwasabira akalu kakati gwe yogeza omumwa biri bya mudongo biveekeera byabadongo kozesa omumwa gwo ebyabadongo bireke kati ekyo ekintu njagala tukijje mu bantu kubanga omudongo abane bakamwana abane bannazaala abana naye muntu ng'omuntu omulala kati kyonjagala nga mmwe mukisomesa abantu bakiyige wabula ekintu kyesikirana nakyo yedijja omukyafu tonaaba toyoza ogenza okuba omukolo gw'abandi we n'ebigatto wasuzi olingi yasuza sibentaana ozze kunya omukulu wa Y2K awo nyini mu ba DJing ndoze era tujja biraba mu party ey'aba DJ balina kweyisa batya DJ alina kubeera atya byonna tujja biraba nze mulajja okujja buli omu yali ambuuza ki ekikuleese biki nange nina okuteeka ettofaali ku kitundu kwendi sizenze ngwebagakuba kati gombolola nga nze Y2K essaawa ya leero obeeko okikugomba olabona aba interview mu nkabira bukabe zikunoonya obe kuki kugombolola kugombola ngenda zibbako kati
nga n'omupiira gwe gwenvuga genda kampa koma kugwerera omusalo gwete kugula soko tubulire biki byozoteeka mu nkola ebibize bikutambuza okutuusa wano musuubuzi nsuubula kasooli ate mpola abalimi ekibaale sente ezirima kasooli niye abasinga ebanda bano bagamba oyo mudongo wawe ebikuba babikka katambaala noyoka bagamba bayize we nali nakajja kuno kwaliko nakiri oyo ali mu luminati ali mu nnyanja naye neŋŋamba sibanenya yendowooza yaabwe gwe kola ekikyo okibajjemu kuba nze ngula kasooli aweze miliyoni 1,200 ate abavuka bw'oba yina mukama wo bakwesa ku capati beera mugonvu gy'ali kubanga saawe gwe mulimu gw'okola ki gw'olina bw'obadde olina w'olima beera mugonvu n'ekyo ky'okola ki ky'olima deka kulembesa vitamizi ebitamizi n'onywa enjaga n'ekujjako n'ogamba nti mwana wano ebiba byakulimba saawe olaba nga ayibase mukaga ku mukaga kumba oli ku ddiba ly'ente ne bayiza ne wiiki ewedde eri naliko ne tica ne mugaa sewo nze ndi musajja w'ekiboga ekyankwanzi lwakundanga bulekana ne mugaa tonda beeyo nze nina okwogera ekyawo gye nakola ki kati bamanye gw'ozanyisa okuva mayiro 8 mubanga gwakulembera badije mu Kampala ekyo kitegeera kiriza tuli bamaanyi naye nga ffe twezala wanyo obutogera kyalo kyaffe tetwekkiririzaamu kati ffe abakivumbudde twekkiririzeemu tukyogerere kyankwanzi y'amaanyi kubanga lwaki y'amaanyi ne pulezidenti agimanyi wali balakisa enkulu kati lwaki oba oti okwogera ewammwe kwebyo ebigere ebyankomyawo ku butaka bwe mbanga nzimbye abeeri kati kankomewo nzimbe n'abaana baffe ab'oku kitundu nabo bafuuke ensonga Ano mukulu waituke nakugambye nti tugenda mulaba mu butundutundu obw'enjawulo era nga leero tulabye ku story ye naddala ye yaani biki ebyabadde ajja nga ateeka mu nkola mirimu ki gy'akoze party jo okuddako tujja kulaga ye nga DJing naddala nga chairman Mulamba apulira ba DJ mu nsi yonna eya Uganda si kyangu tumulina eno waffe w'ekyankwanzi era bamuzaala mulagi mu nfuufu gy'owetera okutuukayo oyitira ddala mu nsiko naye nkugamba nti abantu bakola bino ebintu by'amaanyi tubalina era baffe ddala muna kyankwanzi muna kiboga muna kasanda muna mityana Focus TV eno yaffe era ina kulaga ebyo ebyaffe fona omuzikirize tukome wano ku episode yaffe eno nsigadde ade oba Facebook mu nyanja era nga tugenda kulaga abaana bageza ku groominga then bibajjo kubanga tutandika nabo mu episode yaffe eddako for now bye bye.